nyambala enkofiira nyingi mu kyo kyentegeeza nti I wear many hats in different or I hold different capacities, naye ndowooza nja kukifunza ŋŋambe nti wano ndiwo as a performing arts critic era nga omu ku baagala okubeera bammemba ba Entertainment Journalists Association Uganda. One eyategese press conference njagala okwebaza okuba nti ompadde chance eyogerako eri abantu, naye ekimu ku byenjagala okwogerako nti ekibiina kitandikibwawo kibaddewo but informally. Maybe message yange genda majorly eri abagenda okukulira ekibiina kino n'abo abateekateeka okulonda okw'ekibiina kino, nti nsaba mubeere very clear ku musingi. Teriiyo kizimbe kizimbibwa ne kiguma waggulu nga foundation erina obuzibu. Mu kyo kyentegeeza, between you and me and so many people here, waliwo question ya why now, and teri kireese buzibu mu entertainment era ne kijja ne mu entertainment journalists nga ssente ezigabibwa okuva mu gavumenti oba okuva ewa genosale. Njagala bagamba nti yes, getting that money is very good. Kuba ffenna nga bwe tuli wano nkiwa buli omu ava waka kujja kukola. But is this association being formed for that? So, ekyo bwe kinaggwa olwo ng'ezingako ebyayo ng'ega nti tukikubye omulimu tugukoze. Why do I bring this out? Njagala bbawa amagezi. Jackstar ne steering committee gy'olina n'aba n'arunninga ekibiina after okulonda, please come out very clearly and be clear on what is the purpose of the association. Why should somebody join the association? What is the vision? What is the aim? Bwe kiba nti kusabiriza, fine, nakyo kimanyibwe. Bwe kiba nti networking and lobbying different stakeholders to better the working conditions of entertainment journalists, so be it. But ekigendererwa n'omulamwa gw'ekibiina nsaba gubeere nga kye kisookerwako era nga kitegerekeka bulungi. Jo nafunye omukisa okwogerako ne Jackstar before this. Ebimu ku bintu bye nayogedde naye nja biddamuko wano for the benefit of abalala abali wano, nti emu ku nsonga ze nandirowoozezza ezisaana okubeera ku mwanjo mu association eno is education. Education si kugenda mu kibiina kutuula mu maaso ga musomesa, no. Abantu baffe bangi bali mu entertainment journalism naye nga tasukka kumanya
ku entertainment industry myaka 5 tudda mabega. Sikyogera mu bubi, but nkyogera as a fact. So I would like, or I would request excom ya association okuyamba ba members with workshops. You can call them seminars, you can call them symposiums, okusobola okubeera nti abantu beeyongera okumanya ki kye baliko kye boogerako. Njabawaayo example emu. Lumu nina TV gye nali ndaba, oba kwaliko either Oweekitiibwa Israel Mayengo oba John Nagenda nga nnyonnyola ebyaliwo mu 1985, kuba annyonnyola 84 n'ayogera ki, presenter n'amubuuza nti awo OAU we yajjira. Nakyusa bukyusa kyano nenvaako nga presenter tamanyi na mwaka OAU we yaliwo mu Uganda. Kugamba ekyo saagadde kuwa example ya entertainment journalism, naye nazo nina nyingi, but njagadde obbawo eri political for all of us to understand. Two, emirundi mingi mu interactions zendaba ku page ya WhatsApp eya entertainment journalists, ndabako nga emirundi mingi abantu ate bewandisuubidde okubanga be babuulira abalala nga nabo tebamanyi. Njabawaayo example emu. A lot of people don't understand the copyright issue, naye nga ate bali mu mawulire ate nga be babuulira abantu. Gwobeera omu oli ku TV ng'abantu ekitono ennyo omutwalo gumu bakutunuulidde balaba bawuliriza, n'obawa akatwa. N'obeera ku radio ng'oweza emitwalo 10 bataddeko bawuliriza balinze nga infected information gy'obawa nkyama. So I would like association yaffe okubeera nti mu bimu ku byenaakola efune ba stakeholders, bentegeeza stakeholders, efune organizations nga UPRS, efune kebere URA. There is an element of taxation in entertainment. It is very good to know how does it work. Lwaki gitayo omuntu bagijjako omusolo oba tebagijjaako, for instance. So kiba kirungi nnyo ggwe agenda okwogera n'abantu oba ggwe interviewing omuntu ng'oli knowledgeable, and it shows off. Oli omulabi alaba n'amanya ono byayogera tabyekakasa, oba n'amanya ti omuntu ono is talking from a knowledgeable point of view. Issue endala ya teri kintu kirumanga muntu in the course of beauty bw'afuna obuzibu ne bitandika cow wash, abaayo omusajja alina omutwalo agumusindikire, abaayo alina ebiri agireete, mbaziira oyimiridde otya, twandisonzeeyo 5 One of the things I would expect the association to do, let's say members balinga 100. Association eno esobola okulobinga a very good deal from any of the insurance companies for medical insurance. 2, nesure abantu abasinga abali wano NSSF tukoma kujoogerako ng'ekimu ku bitongole bya government. What do you today okola amaanyi ogalina awamu otambuza na bigere mayiro 6 oli fit, but have you thought about 30 years to come or 20 years to come ng'amaanyi ago gakendedde? What do you think about saving for your future?
I would love the association to lobby or to seek advice from Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority on what best scheme already established ba members gye basobola okwekwata nti bali bameka ti ba members 5 omuntu asevingayo siringi 1,000 per day oba mutwalo per week for his or her retirement. Nze nganze bibye ebintu bye nandisuubidde nti association byesaana okuteeka ku mwanjo nga basically eyamba embeera y'abannamawulire aba entertainment. Waliwo trade unions, abantu bangi bali wano, not once not twice, kibi kiruma naye nga kyekiriwo. You can't even identify yourself. Why? Because gyokola kuba baagala okwaavoidinga okusasula ge mazima kyenjogera ge mazima. Because baagala okwaavoidinga okusasula omusolo ogwa pay as you earn. They don't want to take you on as a member of staff. Because tebaagala kusasula NSSF. So they don't take you on as a member of staff. But if you join the workers' union, the workers' union can lobby and put pressure on your employer. Ate nga temuteekako pressure ng'egamba nti Edwin ayagala Star FM recognizing. No. Bakikola mu ngeri nti you won't be victimized, but they are bali talented, balina experience. Nga Sendi bwagambye tosobola kumanya nga tomaze emyaka 5 mu entertainment ate noyogera ku entertainment. So nja basaba Jackstar tumuwe entebe atutwale. Tumuwe entebe atutwale because at least I know experience. Has been here for more than 5 years. Manifesto mwinza okulooza badde awa speech naye ng'ebadde manifesto. Yes. So yes. Yeah. So let's welcome Jackstar as our incoming president to be. Let's vote him, and then secondly, as entertainment journalists, Sife Nambo, to actually, if I can frankly speak, about 80% of us have not studied journalism. Ebintu ebimu twesanga nga tugudde mu radio, tugudde mu camera, tugudde mu entertainment, not because of the money, but we love some of these jobs. Okitegeera, love comes first, then money comes next, then responsibilities. So let's love our job. Newongo kozesa a phone, use it to the best of your ability. Okitegeera, I know many of you have probably gone through training. If you have not, please do. Era nja kusaba committee ejja at least tuweeyo training obutonotono. Angles, or how to use a camera, or even how to use a recorder, or things like that. Some of us want to work on big TVs and big radios, but because we lack some of those skills, chovola batochali wansi. But we all started from down, we'll definitely get there. Otherwise, mwebale nnyo, nze sirina position gye njagala, ndi bigwa bitalaze. Neyanza sewo.